Inze, Honorable Judith Alieki, Member of Parliament, Kole District, Chairperson Lango Parliamentary Group, Siri Mubi, Tulwanise, Nuzi mu Parliament. Congratulations. Thank you, Honorable Judith. Thank you so much. Omukono gumu gwokka gusigadde. Just the Uganda version. Twagala kwebaza ababaka abataddeko mukono olwaleero. Olwaleero tufunye ababaka bana nga kuliko Honorable Dr. Tala Otiam, Member wa Parliament ow'Etororo, nga kuliko Honorable Akuguzibwe ava Buruli, nga kuliko Honorable Chemaswet ava Queen District, ne Honorable Judith Aliek, mubaka omukyala owa Kole District era chairperson wa Lango Parliamentary Group. So tubadde ne ababaka 172 kati tuwongeddeko bana, so tulimu 176. Tusigazzaako omukono gumu gwokka tusobole okutwalayo motion waffe ewa clerk. So tusuubira nti oba enkya naye nga wiiki eno teneba kuggwa tujja kufuna omukono ogwo ogumu ogusigadde. Naye ate tusaba ababaka abalala abatanaba kuteekako tetulina kubeera 177 bokka. Bwe tusukkawo kyekirungi kubanga tetusobola kulaba bannayuganda nga bali eyo beekalakasa ku lw'enguzi eri mu Parliament ate boogera ku Parliament ku babaka ffe ne tusirika nga tukyali mu comfort, tukyali ku bbali eyo. Tuveeyo ffenna tulwanyise enguzi. Bw'oba okimanyi nti tonaba oba tewali enguzi mu Parliament, ekikugaana okuteekako mukono kiki? So nsaba abasigaddeyo ntwegatteko tusobole okulongoosa Parliament yaffe eno. Mwebale nnyo. Kale ono Sara weebale bonna. Omanyi ekalungu eyo gyenva waliyo ebyewuunyo. Nagende wa Sister Medeo ku Lwomukaaga ne mugamba Sister Medeo waliyo ebwanda mba sister tunoonya mikono nange munebaze nze n'emikisa abantu bagize balabise. Ekiriwo kati tusigazizza omukono gumu. Ate nga Sara bwagambye ffe tuli balooya, tiimu yaffe tugizimbye egenda mu kooti kuggyayo baana bonna abakwate. Tujja bawoleza mu kooti, tetwaga kwati balina musango gubazizza. Naye kati gwe omubaka wa Parliament akyasirikiddeeyo mpola mpola jangu wano ku mmeeza y'ebyewuunyo y'ebyafaayo evumiddwa bagiwayiriza. Sara bamugambye sente azijja moki basiyazi Sewungu yazijja mu Nuupu n'aleeta agule babaka ba Parliament. Kati gwe nga bakuwayiriza nti Sewungu yakugula kweri n'osigala ng'otuddaawo. We tutuuse kati gwe advantage yo yakujja kuteeka linnya wano buli muntu ajjuze erinnya omukono gusigadde enkya tugenda kubeera wano. Bannamukisa mujje mugabane ku mukisa gw'okusayininga, mujje mugabane ku mukisa gw'okusayininga. Sister Medeo n'engobi abakwateko. I want to thank our team, but I never told them last weekend I went to my constituency. There's a sister going to be declared the saint in the future, Sister Medeo. I went and said, sister, we have struggled for these signatures, but I kindly do the needful with my prayers and my rosary here. And when I came back, I met Honorable Sara, when I was at Kubo. They said, don't worry, my blessings from Kalungu have come. Yes. We have been missing 5 signatures. Today, with the power of God, we are missing 1 signature only. And I want to attest to this. Members of Parliament, he's a lawyer, I'm a lawyer. All those who are arrested, people outside are crying. They are fighting. And for us, we keep quiet, members of Parliament. We are going to go to court and we shall give pro bono services free of charge for all those people who are arrested so that they get their constitutional rights and they are given bail out of court.
But members of parliament, what are you waiting? The sugar cane is becoming sweeter and sweeter to the tail end. And that's where is the best part of eating a sugar cane. You start from the top, by the time you come to the bottom. So those who have not been coming, come and enjoy the sweetness of this table. Because how will you be talked about historically? Every member is coming. And I want to thank God. I want to thank Sister Medewa and Ngobia for helping us getting there. Right honorable agenda kwogera. Njagala kusooka okwebaza ennyo ttiimu y'ababaka baffe bano aba palamenti. Mujjukira wano bwe nali wano ng'omubaka wa palamenti owa opposition. Nze omu ku baasooka okugamba Honorable Ssekikubo nti simukkiririzaamu ng'omuntu naye koozi ye njikiririzaamu. Nali neewaddeyo ne ŋŋamba nze nja okusembayo naye bwe nalabanga emisinde abantu gye baleeta mingi akaliro ne kanjokya nange nenzijja nenteekako ng'abantu bambuuza waye nga gwe tonnateekako. Era kineewunyisa nnyo omubaka wa palamenti naddala nga opposition ng'okyali eyo nga tonnateekako mukono abantu b'onoobagamba ki? Kubanga okulwanyisa obulyake bano bannaffe omulimu gwe baateekawo tegulinaako kibiina kya byabufuzi oba ddiini. Era njagala kubeebaza nkimanyi omukono ogumu guli so precious era priceless okugufuna guyinza okutwala wiiki endala 2 naye at least wano we mutuuse nange ndaba bwebeera nsolo ku bwoya mukutteko. Era singa mubadde mu kyalo kyange twalibadde tugamba babaweeyo kawayini munyweko abakanywako abanywa ne kacaayi mukanyweko kubanga omulimu gwe mubaddeko si mwangu. Ekisooka tulina bannaffe ababadde basuubira okubeera abakyapasonizi b'obukiiko bw'NRM babatuuza ng'eyo mu kasonda nti oyagala okubeera deputy chair w'akakiiko oba komiti oyagala okubeera chair kale genda oteekeko omukono. Era n'abasajja bano okulwisaawo okuteeka abantu abo ku bifo ebyo it is not accident. Babadde babala nti Bassekikubo paka bwe baligenda bateekewo ebifo nga balinze nti bano bajja kumala bagende. Naye Ssekikubo njagala kubibaza ne ttiimu yaabwe nze I don't believe in individuals naye mbirivinga mu cause gye muliko. Ebweruwa bw'ofuluma wano palamenti ekifaananyi kye basooka okulabira nti oli mubbi. Era ffe ng'abava wano mu Buganda omusajja omu yabadde mu palamenti mubaka munnaffe n'agenda ajja akawaŋŋamula nti yagamba nti kati wano ekigambo w'ekitiibwa kitegeeza bubbi. Era nze kati okufuluma wano palamenti n'ompita ow'ekitiibwa mba njagala kuyoola okusinziira ku perception efulumye wano. Kati bwe twevaamu nga palamenti ne tugamba let the few individuals ffe tetugenda kufuuka sacrificial lamb for the few individuals aba benefitinga mu kuyoola naffe tubeere muli ne tuteeyogerako then ekyo kibadde kigenda kutukuba. Era basebo mukoze ebyafaayo. Nkimanyi nti muyise mu mayengo mangi era mukyagayitamu bajja kujja mu constituency gajjewa naye ekikulu nammwe mubadde nga omusajja oli Piraato kye yakola yanaaba mu ngalo. Kati mmwe munaabye mu ngalo nti ffe enguzi tetugikiririzaamu. Era mbadde mbasaba mmwe nga bwe muli awo mwongere okutambula mugende ku radio ku TV mugambe nti omubaka wa palamenti atatuwadde mukono ng'oggyeko bali abali influenced kubanga wano waliwo ababaka abateetegerera nga ne bweba motion asooka kubuuza nteese n'omubuuza nti ate owaaye abantu nti waliwo abankontrolinga. Kakati bw'obanga oli wano nga toli ku remote control nga tolina kutegerera nga weetegerera no taking a decision independently gwoba congratulated and you are full member of parliament. Tobi half member of parliament kubanga taking a decision independent. Kati tulinza ababaka be bategerera ebiseera si byawala eby'obululu nga butuuse bajja kukubuuza nti Bassekikubo baaliwo nze Ssekikubo w'NRM noono Saala w'NRM. Era bwe tutuuka ku bubonero bwabwe obw'ebibiina njogera astagafulayi naye bwe tutuuka mu kulwanyisa enguzi ffenna tugambye nti ya members of parliament fighting corruption. Tulina amakubo amabi olw'obulyake, tulina amalwaliro agatagenda mu ddagala olw'obulyake. Era kye tusaba Ssekulu Ssekikubo corruption ereme okugirwanyisa ereme ekkomaano mu palamenti kuba palamenti ye yokka institution eri enguzi. Bwe tuba tubaze wano tulinda ne chief justice naye okuteekawo ekitabo ewuwe wali eri bajjaaji abalwanyisa obulyake nabo bagere ne state house bwetyo
kakati neno tulyoke tube nga twejjeeko enziro era Ssebomba yoza osanga ne suspension ya parliament evudde kumwe nti emikono giyinza okuba nga gibadde gijja kwera olwaleero naga musooke mukiggalewo abasajja bano bayinza otugira however it is too late kubanga ne bwekinaaba kyetaagisaayo wiikisi 2 era tujja kugamba Ssekikubo nti genda gwe wasalawo okwetikka omusalaba otuule wano ku kameeza kuba nzijukira ezimu ku challenges wasanga olumu wasanga akameeza ko bakajjeewo era nali sikusuubira kuddamu kutuula wano however with your persistence ngenza okulaba ne ttiimu y'abano nga mugusizza ensonga omukono ogumu tegusobola kuba nga mikono 10 ate olaba gibadde 7 nga bagamba Ssekikubo alabika yalya mbutuufu nange natyamuko nga olumu nga mbuuza omusajja nga simulaba oba yalya ate nga ne social media erina bwevugamu ekintu omusajja oba yagenda naye bwe baŋŋambye nti omusajja wali ne ttiimu ye weeri ekola obutaweera okulaba ng'erongoosa ekifaananyi kya paalamenti oba atuwa tugiteeseeko oba tatuwa naye nga yo koozi eyaffe ebadde engambibwanga abantu nti buli mubaka mulyake era awagira obulyake ng'ewedde bye byange